Which track ogamba otyo omulungi atulaba olunaku olwaleero Uganda nnungi nnyo era Uganda esinga Bulaaya nga bitera okwogerwa nyongera sanga tonnasaba visa visa Uganda esinga Bulaaya nga visa bagikuma oli mayanti Bulaaya esinga bagikoonamu we batikatya nkero obofu muna Bulaaya wamatubulire tunula mabega muna Bulaaya matubulire Uganda esinga Bulaaya ng'ofulumye gwabaddeko kadirizaako tegisinga Uganda is beautiful ebyonoona Uganda ndowooza z'abantu ssekinnoomu n'enkola yaabwe ey'ebintu naye nga Uganda nsi nnungi nnyo 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 naye Bulaaya bagirekere bagigerageranya speed tetusooba kiba kyoba batugamba nti bwolaba crested plane ng'ewanisa okugulu okwo ekitegeeza nti Uganda is moving forward kati kitegeeza nti tutambula mpola mpola naye ng'era still abantu Simon nga bw'akunnyonnyodde nti nga tonnaba kufuna sitiika mu katabo naye si byangu yenze nno mbabuulire muddame mwekoza pozi yakyogerwa nga waliwo we Bulaaya yakunyiziza ng'oli mumulageko osobola omugamba Uganda esinga Bulaaya byonna asigala bibagamba enyonyi yeesigaliza ekitiibwa n'ateeraga yeekuba ebifaananyi bisigala mu ssimu ye ne waba talina wabbite era Katonda baawa obusobozi ne babiteekayo mu beebazenga naye nga tobafuna sitiika waba wanyuma Uganda ebyenyuma naye bw'ofuna sitiika anti kati n'ekirala like ebiseera ebimu tetutambula nti because tukooye wano naye oba obala ahead nga bw'onaakeera ku makya ng'oli mu jjaamu n'oyisaayisa emmotoka oba tonyumirwa kuleka banno naye wabaawo ekiba kikubanja mu maaso eyo ng'ofubuttuka speed biki naye nga Uganda of course kubanga kati wano tewaliwo ogenda kugula jaketi ya wuulu nga like era ne bw'oba ogiguze tolina ogenda gyambalira tetulina weather ekwetaagisa hiita mu nnyumba mu Uganda bambala jaketi eza wuulu wano bazaagaza social media bifaananyi Uganda maybe kiyinza okuba ekyenjawulo ku Uganda Uganda naye enjala eruma omwana ono ne bw'alaba bulabi kyakulya yenyoola obadde nnyo ku nnyonyi Kakalaamu waayo ennyonyi ssebo meka guno omwezi munkolimidde guno omwezi sirinyeeko yadde akanyonyi akabibibi obaddeko ku nnyonyi bbiri kati tubuulire Uganda esinga Bulaaya tesinga Bulaaya naawe obadde Bulaaya lwaki opimira ku nze lwaki otunulira nje simbadde ono akoze mbadde njala n'ekintu kimanyi njala okubuuza oyo yali agenzeko kadinisa ako kawagendako nagenda ne banyima kati mbadde njala nagenda ne banyima kiki otaalina ndowooza byonna nabirina statement wali oyimiridde otya kankubuulira mazima Sayimu we tuli wano banga bagala statement ffenna nga inward sente zijja zitya ziflowinga zitya okusinziira ku flow y'esente zaffe ekyamazima tetulina statement eri awo ngamba ku nsi ezimu ezikola ku nsi ezimalayo ezikola ku nsi ki ezimu because kati waliwo ensi ng'eyagala bank statement nga ya katugambi GIC Services LLC ye kampuni yokka esinzira mu Dubai gy'olina okwesiga singa oba weetaaza okutambula okulambula oba okutegeka akabaga ekivvulu mu ggwanga erya Dubai oteekateeka kugendako Dubai oba kusuubulirayo GICC Services LLC bakuyambako okugoberako ku visa eya ticket okubuukingira hotel bakulambuza ekibuga n'okutegekera akabaga oba embaga yo n'obwoba oyagala kugenda mawanga nga America, UK n'amawanga amalala bakuyambako okugobera ku bipapula byo ne visa okumanya ebisingawo kuba ku plus 975299 oba oyite ku mikutu gyabwe gya Facebook, Twitter ne WhatsApp. Osobola bakyalirako no office zaabwe ezisangibwa mu Business Bay ku kizimbe kya Prime Tower mu ggwanga erya Dubai.
5 aye ndagenda kuvana ku sauce osobola okugenda n'ozifuna n'ozituuzaako wala okuwa visa n'ozijja oluzungu luli lutya kadinisa awo baba ate gwe watuukayo ate akugambye nagenda kadirisa siga nti bakubuuzanga mu Amerika olwokuba ogenda mu Amerika okitegeera Seguya wuno wana anko kati yamanye bya kadinisa wamwe bya kadinisa abimanyi nnyo kugundi ku Amerika luzungu luba lutya zamana bangamba waliwo yangamba comedian aye comedian ate oyo omusama we Boston oyo gwolaba olunaku olwaleero tuli ku microphone giteeka ono microphone y'amaanyi oli omukazi yagamba munyongeze ku micro abali mabega mumpulira abamumpulira wate mumpulira owemula omuntu agenda ali munsi mwali we Kampala wana pastaida wa yagenda bweru abeera bweru munajja mubuzi abeera munsi eki amerikano owemula abeera wa ngade kino America Kakalaamu owemula Kakalaamu ekyo kyogedde bw'okyogera mu ggulu obanga yonna ligalawo omukyalo oyo kiba kiti nkuba omaye waliwo olunaku lwotu mwogera ayina enamba ye wano namukubira nafuna enamba ye ngoyala mujjako interview era ngweyakasuba yafa lwaki ogamba era wabuli omuje yeetaaga munnaye nagenda nakirowoozezaako ku makya ga leero sigwasoose owemula oluddewo soleva okwolowoleza njagala ogyongeremu wakubaye saakuba kuba nali sina wentandika yagenda kuteregulamu bajja mumpa nze nja mufuna mumpe pastaida ali mu America talimu muno ajja mu buziru naku there is less America on her okay nyongera obajjukiza nti olunaku lwaleero tuli ku mazaalibwa ga Fiina muwala wa mamani eje twatandikidde obedde oli mu kupanga birthday ya Fiina tulutwala ba YouTube amuyonye munoonya views tuli mu kuteekateeka batuwe okunywa baleetere gwe tonywa mwenge lwaki Seguya ogenda mu kyaki mukyaki bakugamba mukole byakole wasiya wama tuveeyo eyo leero tuli mazaalibwa ga Fiina muwala mama Fiina tuzze kuba luseke officially nga toliriko ku Kakalaamu sembera wano eno omanyi Kakalaamu ekigeno batwala mugenda kiri ekyo mwegaana mutemagala kwogera mazima there is less of mazima on you guys naye nga nzijukira olunaku lwe mwakola surprise y'amafina emuleetera embuzi nengamba ekyamazima kibakoze kirungi nnyo n'ekibi bagenda mukuba oluseke nijjo nakyogeddeko yaŋŋambye ffe twamusiima naye nga mwali mugenze kusiima kyokka akwane bwe basiima naye tamanya ndi kati leero bansiimye busiimi kansiibula abantu bakole ki bagende mwabanyiiza abantu teri akyala mu IMF bawadibba navayo bwati namulabanga musanyufu mumuwadde embuzi gyagenda okwokyayo kyako nettooke alaba gwe baali bazze okusiima kyaliwo ekitiibwa bamala osiima nebasiibula kyova olaba abaddugavu kati Brian White anyiigira banyiigire mwagala kugenda embuzi baŋŋamba amala n'oginona wadde ebbanga lyona lyosirise kyekintu kibadde olowoozaako kituufu embuzi tewajanjulayo anti twagirekawo ne tugenda naye mbuuza wamala n'oginona badda ne muzeeyi magala gye baatema gye baasala bituufu era mu byonna obanga eyagizizaayo bituufu Kakalaamu wano tuli waka embuzi gye mwaleeta waki wagambye kuleeta ani bagirya ne bagirya nogirya ndagambye leeta divorce ate tatuuse ambozi yagambye ati sirika tujja kutwala nennaku ziyitawo ali mu lujja wali we natula ne muzeeyi magala nyongera okujjukiza aliwa magala gyali mu kyalo yali ate muzeeyi ali bulungi naye noza bagamba tebakyamutya nyo kuva era nkumutuka ku mukuto atalina buzibu bandi bantu bamumanyiira magala yakola entaana twali twogera ne Kakalaamu
Nemugamba mama Fina oyo. Nemugamba tofaayo. Mama Fina ngagumwogerako. Nali njogera ne Kakalaamu. Kyengamba mwali muli mumwogerako muboza mmwe. Leero birthday era amazaalibwa aga Fina olunaku olwaleero. Bannamawulire abasinga ab'omuzinzi naye otukyogera batuvuma. Totandika bintu ebyo jatuvumya kuyogera ekirala. Otyo okuvuma. Banne ekyamunyiiza. Naye nga olunaku olwaleero tugenda beera ku mazaalibwa. Era enteekateeka zigenda mu maaso. Tuli era tulinda mmere. Era tulinda bana sayimu. Bagenda tukolako ku mmere. Tuli mu nteekateeka. Africa byogere. Nga bw'olaba wali Uganda byogere Sayimu official leading. Bw'ogamba nti leading n'okireka nje hangenga. Kikomaawo. Andi bajja kulowooza kirala. Leading walagi. Bana bali distillers. This side tulina extra digest Mugoba Nsonga. To the world. From Uganda to the rest of the world. Yeah. Ukitegeera ono kyayogedde abadde afunzizza kyoyogedde. Mukimanyi tugenda okuva wano. Tugenda kuva wano. Nga Uganda byogere etaddeyo show ya gundi. Yes. Ya meeting yetu. nategeza tukikola tusoke tumalize okukola okugenda mu maaso Kakalaamu. No, of course omukozi bw'atakola waka waba apayiringa yali mu kwesalako mirimu. Yabadde boss. Okay. Ya boss yasooka ku uploading. Yabadde boss. Naye nga Kakalaamu. Shoki eri wano gye twabasoosemu eri. Nedda tegendayo. Tusookayo bino. Mu kusookera ddala era tusooka bino nga bwe ndi mu byogera bibikola ki byebisooka. Ono nno oli ku watch time. Anti yibagala okulaba kati wano ndaba views ziri kuli zikuguruka. Tuleyo tutumira abantu bafa abatugattako tuleete wano ba aji baani bonna tubaleeta. Aji Gwe tugambe ba. Yo kale yisaawo. Tubabuuzizzaako nnyo baganda baffe basponsor. The big sponsors. Bade gamba nga ba adiketi abantu aba batubeezaawo bekugamba tugende awo mbaddiga nti wandibadde otuwa obudde ne tubatumira bategeera abantu kati nze nina omukyala wamuyita tugenda kati ate ebintu ebibiri byawukana nti Haji alabika ng'omuzibu omuzibu ne bakwatagana lunaku lumu twali mu kivulu kya Kathani kusasira ku Serena we nategeerera nti Haji okumutuukako kiyinza okuba ekizibu mba ngende wa Haji mubuuzaako Kakalaamu mugagga wange omwagaza atyo mubeerabeerako nnyo n'omubuuzabuuza yakoye okubuuza abantu tubeere b'amazima takola interview kati kuki kati yafa yali mu mbeera ki gwe wali okyekingako oba kyali kivulu kya Nwaji ebyagala omugamba bigambe nze mbituuseeyo ow'amawulire omwajja ow'okubiri ajja baweranga mukaaga abange mbalaba neŋŋamba kalina zigenda kufunika noba beekwata batya ugina biraga ku TV ki kwesibyeko naye Uganda yagende wa Haji nazijja netudde mu kusaasira Haji tukusaasira naye yagende wa Haji najja gundi zaffe nazireta mu bulungi ne zituuka naye nga Haji ngeri gyatugobyemu ow'omutima omunafu yadde ewaka naye banaye tubeere b'amazima embalaba naye nkyalina byenkola abange mbaliko era yayogera ekigambo kimu mundindeko tujja balaba kumanya yaddamu yaddamu Ketti ndanyonyolemu abantu Ketti yani yamanya ye Musa Kavuma yagenda e Makka ne Madina n'akola umura ne zihijja zonna sajja musiraamu muzadde naye okudda ku kiri akola omuntu akola bizinesi ya miliyoni 600 oba 5 omuntu najja n'amwetoololerako ng'anoonya emitwalo 3 oba 2 omuntu oyo omusuubira bannange lwaki muba musumbuwa abantu bunyogoga tebunyogoga ate mugira mukola nga bantu baagala kunywa nga gwofunye tegunywa otya nga ffe tetunywa bunyogoga kinda liita kati wano ayagala logenda ngonywako bonna buleeta naye nga y'omu ku bantu nga bulaba Mama Fina bw'ayagala ab'amawulire ne Ketti ayagala nnyo ab'amawulire osegeera
sinywa soda bamunzigyeko nze Simon nywa kano. Ibrah tuze mu myaka gy'okujja ku byokunywa. Banzija ku soda. Olaba Nekira okukyalira abasawo. abasajja batukola. Ogenda ku routine y'okwokebeza. Ngenda once in a while. Ngera omufirika ogenda olwadde. Naye America efaanana etya baaba. Kumbulire ko Kati ate Kakalaamu yayize koodi ezo. Bw'abyeyogeza wabaayo eri asaasira. Abantu bwe balinnya ennyonyi ne bagenda empone zibafuuwako. No but nze kyensaba. Olufirika olubali lubaggweramu ddala kati omukazi ali mu America gamba bambi. Oyo we muleta mu America bulamu. Nsaba onyweka soda ko mpola mpola. Kale nga tuvudde mu byokusaba. Bw'oba oyingira America eringa Dubai. No, it's beautiful. So beautiful. Yakabi nungi kyenyinza okugamba. But nze sisobola kunnyonnyola America because is America nakagigendamu even 0.001%. Ekisinga kya byonna. ngamba wano okukirira bwotyo. Ng'ennyonyi erandinga. Nga twali tukadaga tugenda bye byaka kyokka nga situdde na ku ddinisa. Kati nga ngezaako okwagala okulaba banga ubakira bwoti tusawe kye Dubai ogenda kukiraba ng'eyaka yonna. Naye nga ntudde mu maka. Sina experience eyo kugisharinga y'ebikisaawe ng'ennyonyi erandinga. Nze jenna yali ya mu firimu simanyi we bayamba. Banyamba. Gezaako tulabe. Eyizo tuyamba Alinda konga ne balotera firimu zaabwe. Tusiigireko ku kifaananyi. No, Yakabi, it's a beautiful country, like I've told you. Naye nze America njirina mu 0.01% because ngenda kuwa ekyokulabirako. Lwaki nkuga 00? Because sinaba gigenda mu kiri awo. Ng'omuntu bw'anaakugamba kati kankuwa ekyokulabirako. Wano Seguya ayinza okunyumiza America because Seguya has been in Hollywood, has been where Tutajeze kamilioni. Wandize n'otuwembozi ya rumwe. Yakuba bwati mulumi. Open the curtains. Nomanya abaana abasoma amawulire olwaka video yako. Ninga omwana ojo. Abaana abasoma amawulire. Ne waliwo yangamba. America enyuma. America omuntu aginyonyola atya. Masuli tewaliyo room waba SB4 nga ojogeza. Seguya tubega. Siri nyama kugenda mu America. Ne kiroto kiwulira ninga abasajja bano. America yetya. Omanyi lwaki sagala gende yo. Sagala bya disappointed. Njagala ngendo tukayo nga nfuna bufunyi we sifuna nyinzo zirikirawo ne munzijyawo. Kati America yetya. Kati obo yingira buuti. Ojagala kuvaawa because America teri mu America etandikira nsambya awo ensambya ayo America yennyini enzimba y'ebisenge security mwoyita awo America nsambya kati nze njagala ngokukirira lwaki togifunidde okuva ensambya ogyetagira nedda ssebo ndoza mugambe wali eri kuba nange bwe nali njagala eri nga ntuuka basooke bamuwa ensambya wetaaga nsambya tajja muntu atule mu kamera ntuukira eri wali kubanga nange nga sinagendayo nasooka nembuuza waliyo omuddo nga gwa kiragala omusajja wuno agenda kumpeereza America gireete wano ndabeko waliyo omuddo nga gwa kiragala waliyo ebibira nga byonna mbuuza bibuuza kaakati nsituka wano emboozi eno kanjiteme nzituke waliwe nnyini wayagala kati bwe nali ŋŋenda New Vision entumye enkola amawulire kapushe nga ntaddemu ssente mambu kyagala kulinnya nnyonyi ennyonyi gye nakulampulira British Airways BA nga yeeyo ate njagala empiseeko e London kubanga nayo njagala nningizeeyo ofuneko firu ya Heathrow era nentukira ku Heathrow kati awo nasooka okusobererwa sinatuuka America kisaawe ky'e London London yosooka bw'oba olinnye yaabwe ennyonyi naye weebanga olinnye Ethiopia kyekigiyisaayo ng'eddamu America kaakati tulandinga Heathrow otwo twali tunuma naye nali nagaana simanyi buntu bwe nanywa kugaana kwebaka mu bungi bwabo ate nga nali nasuze entunula neme kwebaka sikulwanga endeka kati ntuuka Heathrow etandika okukka bweti ntandika olingiza njagala nnyo tuula ku ddiri owaaye nanyini laptop eri bajasizza bana bafu akweri namu si eri gye balinnye
Weri. Ajja kufuna empya wano wetuli kisoboka. Ayagala n'ogende bwera ndiba laptop ye. Ayagala okutunda afune tiketi. Namugamba. Naye ekyo nakyo kibi. Butya bw'osaba visa ne bamala ojjikuwa noyala otunde ekikalu ofune tiketi. Tubonyabonya bannange. Ekintu ekyo nakyo kibiimukko blood. Kati Bakuwa. Yasiza kati mugambe ntya mama. Kakala mama waliwa. Nawe muddemu bya bama wange mubagamba mutya. Babuuzako babuuze ne bakomaawo bano. takujuze nagaa nti ebyo biggwawo ku mulimu tebayita occupational hazard. Oli asindika gate yoto. Ya masannyalaze. Owa tasindika gate. Mugambe ntya baba. Nti nno ki? Asuke tukwemboza Isiro. Kale Isiro. Si Jethero. Hithro. Isiro. Ya. Jethero aba muntu. mu Bungereza. Katutuka Hithro. Ningiza nti. Eno okulaba enguudo ennene n'ensirika naye ate saazitegeera na bulungi tulandinga ku airport. Laptop weri namu. Nfunyeko kafiiru ntegedde ensirize ekyasooka okuntabula Ntegudde wagadde ongeri. Kabakuwa Amerika. Nene emboza Isiro nnungi nnyo. Kabakuwa Amerika. Ogenda tuka eringa olonda nnonde. Ozisanga kasasiro. Ziri okwo nnyingi ku street. kati na ntunulidde Heathrow is the busiest airport in Europe. Mu nsi yonna erabika ekwatanga kyakutaano naye Heathrow mu Europe yesinga okuba bize. Ndoza airport esinga okuba bize ziri China, America ne Dubai eyo. Kati airport ennyonyi nga nnyingi nazibala wabula Wakoma ku yakomeka. sijjukira Bridget nantema oliyawo Namitala. naye njolesa amaalo kati nze nali minye Kati awonze bw'oyogera bw'otyo ekifaananyi. Enyenje wasooka bagenda America. Baawo naawe tekisoboka. Onosoka Dubai. Uno. kakati Eyajja twakugaye tukuwa ensambya n'ogaana. Teri asaba travel history ng'oli kunyonyoredde. Wamma wammaati. kati munnaye Mzee Magala. Mbadde mmanyi asooka kwetooloolamu. kati ekiro ekyo tulinnya ennyonyi ya kalina Boeing 747 tugenda America ne tugenda New York kateebereza okuva eggomba ate ogenda New York sikirabanga Kyali kitya? kakati nasooka neginda gasaagala Tupozinge oba tugira tugenda Tugenda maaso. maaso. Sebo ali ku simu tupozinge. Okay. kati ayabuuzizza ate ng'ali ku WhatsApp Bayaye Awandiika akulikodinga bigambo. alina gy'abiweereza. Nedda ssebo tusazaamu buzi. Tolina gw'obiwa. kati nange baŋŋambagamba dda Amerika neebuuzabuuza dda oba naye waliyo omuddo gwa kiragala oba waliyo ebibira njagala ndabe saaga ntuuke kiro ate bulira twali tugenda Jeff Kennedy Airport e New York ate nga baŋŋamba dda New York kyekibuga ekisinga okwaka amataala mu nsi bagita world is headquarters of lights the city doesn't go to sleep. New York City. New York City buli kimu Soko kaddemu obwo nga bw'obwogedde. world is headquarters of lights. The city does Mbimuddize mu Luganda. Ekitebe ky'ensi yonna eky'amataala gasinga okwaka. Ekyakayakana. Owemula. Ekibuga tekyebaka. nange njagala nnyo ndabe era oliyangamba bw'olituukayo nga kirongeera ndinga ennyonyi otufubanga nnyo nagaana okwebaka netegereza Sawa mmeka ezo z'otiba? okuva e London netutuuka e New York ziri 8 hours okuva e Uganda tutuuka e London ziri 7.5 hours kati naye nga seebaka ate natujjukira nali nsuze entunula sikulanga ennyonyi ndeka seebakako kati ntuuse tugenda tutuuka e New York bwali kiro twatuuka ssaawa nga 4 twava e London okuva e London okutuuka e New York ziri 8 hours naye twavayo ssaawa nyeezi ekiro twatuuka 8 gweolabanga 4 hours ne time difference eri baba bagenze dda Baba atuleserese dda. kakati ngenda otutuuka nentunula bwenti nga ennyonyi tennaka bannaye ng'ekibuga kyonna kya yero Mataala. yero nga buli wamu wakanenga byebino bye baŋŋambira ddala bino N'obiraba. nembiraba kati netutuuka ne batubuuza ebibuuzo ne tubiddamu ne tuyingira omanyi nti ensi z'abazungu ziwunya obwobo balinga ze bafuuyira perfume Nze zannema okumanya. kati gwe toyiza kikkiriza Okuwunyawunya. akawoowo babanga ze bafuuyira perfume kati ffe tulina emyala mingi guno ogwenda kivubo kyano ne guleeta ogwo wakaliga ne gugira bwe gutyo wayiise kawempe muba mukyali awo ne ogwawa ne gutusindikira ogweno ebitoogo bwe babitema
amazzi tegakyasengejja bagagenda bugenzi mu Victoria bwebyo kati bo bali abasajja environment obutonde bw'ensi babwagala nnyo babukuuma kaakati awo kiro omusajja atuvuga kububa buli kye nasoma kyonna nakiraba kiwasomako nti waliwo yayanira tuka tujjukira mu kusoma geography nga tusomesa ebintu ebyo ogenda okulaba kino wakisoma okiyitako geography wamusoma mu senior what Tennessee Valley kyenasinga okwewa wamusoma mu Tennessee Valley gwe wakola combination ki nakola history divinity Luganda subcomputer HLD kitegeeza geography wamuleka mu senior 4 tusomeko kitundu baba basomye keyboard awe bagituleetera naye omusajja omulaba bubi olaba bubi omusajja omutunuulira bubi ani agamba kiyasoma kyono akulaba bubi wasoma kisibu owaye naye era sabgundi tuli New York olandinze nasinga okwewuunya ekigambo nguudo bannanga abasajja balina enguudo osooka n'otunako gano osooka n'osirikira ziringa ze basiiga omuzigo nzekululidde kati osooka n'osirika Seguya gwanyumya ffe tuwuliriza olaba kintu kyoli mukola Seguya naffe otugasizaamu ng'olowooza oyamba ono naye ffenna because nze New York situukangayo njiwulira mu nnyimba nga bajogerako mpulira bajogerako mu nnyimba New York City yona o rapping mpulira ba 50 Cent Amerika njovu buli omu atuuka wanyumya nene nnyo erimu ensa 50 kati ng'ate zonna zaakula omanyi lwaki anyumyeri waliwo anyumyeri ate experience Seguya experience eyo ebeeranga kati keera ku makya nze nina abaana be nakula nabo be twasomanga nabo emityana abatannajja Kampala nga tebalijja kisoboka bafumbirwa eyo ne baba batirize because mityana waliyo ekigo mu kiyinda webale nnyo n'amasomero n'omuntu w'emityana tanajja ku Kampala olimba naawe alimba kinga byonna gyebiri soda ono bamunywa TV baziraba Ibrah mbaine waffe emityana webali ate nze mbawagira nnyo obutajja eno naweza emyaka 10 nga sirinyanga ku luguudo lwa Kolas nga sambalanga ku ngalo kisoboka kati ate gwe n'ogamba omuntu ajja e Kampala kati nze amasanyalaze nali nagalaba wagalaba oyina emyaka emeka amasanyalaze 10 n'omwana mu myaka 10 mama aba kyamugamba gamire n'agamira gwejjeredde ku 10 anedda kati ani atajjeredde ow'emityana tannavaayo tusigale mu America bannange tuve emityana Ibrah tujje no mu America kayunga no naye ayagala nange mbingasizaamu kuba ffe batwavola abaddako ono yasaze okubeera Yesu nti nowone kutiera ebbanga ddene mu Dubai ng'onaafuna oli yagenderawo mu America okwekuteera kinene kyengamba yekuteeranga yalira atajja omusajja agenze n'ayogera ekintu kyembadde simanyi nti yayinyira mu America nga tasoose kuzunga biri betuzunga tekuba kuzunga kuba kutambula kugeza yazungira ku nnyonyi nnyonyi kyebazungirako eri okoyera twavoyisa obadde omunoonyeza Dubai anti kati uyo yagenda ne bagikuba emirundi wangamba oyina enteekateeka ezigende Mombasa wama tugende mu maaso mu America so nakomye ku nguudo eziringa ensigo omuzigo olwo omuzigo gwaki ogwo twogera ku gwante gwandiga kiba kimasamasa kyonna omuzigo gwonna gumasamasa amiina nze nalabako ezaagala okubeera nga zo ze China naye nga weesise mpozi n'endala ze nalaba okumusiigirako ekifaananyi zaagala okufaananako nga switi z'eddeira ekiro wategeera nnyo ddeira mu Dubai tugeeyo kirowooza luvannyuma nti waliwo agenda osalaasala bwati byansi bireke ensobi ebadde yange ensobi ebadde yange neetone lwekyo wetonde kireke ensobi ebadde yange ensobi ebadde yange ku lw'ensonga y'omu America geography muleke bintu by'amasomero geography by'amasomero bireke njogera naye nga byenjogero litampulira ebyaddala naye nga ate lwali luzungu
ng'era wano oluzungu lwange olwo bwe nali ndwogera nga neekakasa luweddeyo we namanyira nti waliwo olusise lwonna we namanyira nti n'oluzungu lulimu grades oba emitendera tulina we twali twogera ki ewoteeri woteeri eyo gy'otuma eno giwatuma abaana bangi bayingira amawulire olw'ensonga eyo nga bagamba amawulire geeyagaza kakati nali Vegas Las Vegas state ya Nevada kati hoteli gye twali magita kanjireke naye nga nnungi kati neŋŋamba ali ne Juliet zaawe bosi ready wano gwange nnyo nemuga naye omanyi eno hoteli nungi nanga waliyo ate esinga nemuga tekisoboka eno yesinga nga kati ogenda mwesinga onoyogera ki bannange lwakubona nkubidde esimu ate owedda insurance era nfudde bammanje emirimu naye mumanyi nti eno yamuli ku office Seguya amaanyi g'olina ku vision group sikusuubira kukankanira simu kankanye wabula buvunaanyizibwa ku mulimu naye oli w'amaanyi ekituufu naye lwakuba obuvunaanyizibwa ekituufu naawe okkiriza nti oli w'amaanyi kati obuvunaanyizibwa g'emaanyi era abotandiko gandi w'amaanyi sijja kufaayo era n'amaanyi gaggwawo kakati ekyo kye nali nkugamba ku simba bye wali otandise okukola era atandise amalala of course ate babosi we Seguya musirisa soka mukwata soka mukwata kubanga akubye ku video baki New Hampshire gye tugenda New where? Hampshire New where? Hampshire era omusajja wattu aliwa yenna balina passport epakade yasenga sebbanga tokubye nnyo olowooza Kakalaamu naye singa kisoboka naye bambi divorce yagezaako Okuki? ekirungi kye namwagalako ekyokukiryako ensambya bajja muwa nze sinaba kwetantala nzambya nyizo zirikira nga zikirina oyitawo buyisi genda sooka kabalagala onoonye esuudi esudi South Africa kubanga kakati bwe tutambudde katuka tugende ku fresh and clean from US Ibrah obadde mu states kinaki naye nno nzibijjukira ali Massachusetts Massachusetts naliko Virginia langire tubiwulira mu firimu ebyo Florida ene wali amaka ga president bayita Washington White House awo baweeriwe bayita batya simanyi Washington naliwo kwawo nendaba amaka experience yange kwagamba gahamu ebyaddala wegati gahamu ge gabalina otunulanga gali labayo takawazirawe lwaki keiza akedde okuteekamu omuzinga ate nga no siita nawo ono siita akutaddemu kofi oyitirawo wa nze mbadde segedde omukaizi akikoza atya ate ndi omusamu ate engalo zibadde omukono gwange gugenze kulunaye ayina benjaka kutte mulaga zebemba yakasulumuza nampeta ogale ni what New Hampshire wagendayo but it is beautiful like chenyizo kugamba it is beautiful experience yange White House security weri naye not so tight ngeye Kampala sibeewo eyawukana etya ku Yemagere yagala kuba musajja tayagala kunkuba ayagala kunvumya yes nedda zonna za white